olwa katambike nalabana akomu Nigeria yaddisamu omwana ennyukuta ya kaafu yagimuddisamu emirundi nga 10 bwe bati bwe babeera nabbi yabalangadde yagaa nti balisoma Quran naye yagamba nti la yujawizu taraqiyahum Quran tedisukka madookooli gano kyeyali ategeeza tegenda kuyingira mu mitima gyabwe gikolerako just bagenda gikwata bukwasi mu mutwe bajjemu aya za rukuya bagende basaza tarawiya oluvannyuma lwa Ramadani bamweyo akakadde kamu abamitwala 5 byebyo bajjemu aya za sadaka muleete wano Katonda yagamba ebyo baagala tegenda kusukka wano madookooli amakulu tegenda kuyingira mu mitima gyabwe yamrukuuna min ad-din balifuluma mu ddiini nga mumulooza basiraamu olw'okuba mubalaba ebirevu n'empale bakendeezezza amakanzu mapya buli kimu yagamba nti kama yamruku sahamu min arramiya nga bw'olaba akasaale kano bwe kadduka mu katiba sipiidi gye kakozesa n'abo abawahabi bwe batyo bwe bagenda okudduka mu ddiini naye mugenda kulowooza bakyali mu ddiini ne nabbi baabuuza nti bannange qiila ma siimaahum ya rasulallah tunaabategeerera ku ki qaala n'abaddamu nti siimaahum attahliiqu au qaala attasbiidu mujja balabira ku kusala muwalaata kujja enviri zimalako ne balekako ebirevu ebyo ebigambo si byange biri mu Bukhari yali yalangadde obubonero bw'abawahabi yoyo omusalafu olwaliro gwe muwulira ali mu kuvuma ali mu kuwemula ali mu kujerega buli kikolwa kyonna mutunuulire ebigambo bye bakozesa nga bavuma bannaabwe abamu Allah baawadde nnuuru baawadde ekitangaala baawadde entegere ya waggulu baatandise kati obbawemula lwaki nti ebigambo byennyini byakozesa biri mu bitabo by'abaseeka baabwe Ibn Taymiya mbagaye mugende waliwo akatambi kempudde mugende mukanoonyi ka muzinga sima amazungu simaani bamuyitaani Kureishi Mazinga n'abalala banna bamufaananako kale n'otunuulira abavubuka abo masikini obasaasira wallahi tubasaasira omanye omuntu nga teyeemanyi ye kennyini kati onootegera otya abalala toweemanyi wallahi toweemanyi janguze nkutegeeze eggwani kuba nkumanyi so ebigambo byennyini byakozesa byempulidde wano bye bigambo Ibn Taymiya bye yakozesa mu bitabo bye byennyini ebyokuwemula okuvuma n'okujerega n'okutyoboola byonna abatabuliki bye bakozesa kamalize ebigambo byange meseji yange eri abasiraamu omuntu yenna ali eyo ng'oli musiraamu nga oli mu kwawula basiraamu bashiya basunni simanya bino nabbi yagamba ebigambo bino nga tubijja ku mukama waffe Imaamu Ali alayhi salaam yagamba nti wa innama antum ikhwanun ala dinillah bannange mwenna muli baaluganda mwenna muli basiraamu fe abashiya ne ba ahli sunna tuli basiraamu tuli kyekimu tewali njawulo obutwawula buli mu matabi furuu ddiini amma usulu ddiini ebikolo tubigatta tuli basiraamu era ffe tuli bumu era twagalana yagamba nti mwenna muli baaluganda ma farraka bainakum kambabuulira ekibaawula ekireeta enjawukana yammwe yagamba nti illa khubuthu sarair wa suu dhamair ekibasumbuwa emitima gyammwe mikyafu n'enniya zammwe nkyafu mbi ekitwawula wakati waffe n'abawahabi abeeyita abasalafu mitima gyabwe bayina mibi si mirungi mikyafu tebaagaliza nabagambye buli kikolwa nga kibi nga Qur'ani yakigaana ne nabbi nga yakigaana
kiri wa muwahabi kiri mbatabulika abo tekiri eno abadan wa abadan. Obunanfusi buli mubbo. Qur'an buli kiyagaana wala tajassasu biri mubbo. Temutta bantu biri mubbo. Buli kikolwa kibi kiri kubbo. Eno mbashiya ne mbasunne tobisangayo abadan. Yagamba nti inna shaitana yusanni lakum turqahu. Kakati shaitani etandisa ate obbalaga nti amakubo gaalize sunna kubanga bagoberera amakubo ga shaitani. Buli shaitani kyonna yagamba n'abasamu nabaga nti banna temukozesanga ebifuba byammwe, ebifuba bino tembikolamu amakubo shaitani mwegenda okuyita. Baba wahabi baggula ebifuba byabwe shaitani muziyita. Nabbi yakigaana. Kakati era n'agamba nti bannange wa yuridu an yahulla dinakum uqdatan. Shaitani yo kyebagaza shaitani z'abantu bali abayudaaya, abangereza, abamerika n'abalala ba alayisi baabwe bo baagala abasiraamu mubeere buki na muli bubinja, buli omu abeere kino mubeere nga mukubagana. Shaitani kati abatabulika ate bayambako bali bakama baabwe. Wa yu'tiyakum bil jamaa al furaqa, baagala kubaawula muleme kubeera kimu. Bil furqat al fitna, buli omu abeere nga tayagala munne. Nebyo ebigambo Imaamu Ali bye yasemba bye byenjagala nsembyayo. Yagamba nti ala man daa ila hadhihi shi'ari, omuntu yenna akowoola oba akozesa slogan eno ffe tetukolagana n'abasunni, ffe tetukolagana n'abashiya, nga bwe mulaba ensomesa y'ekiwahabi bweri olwaleero nga bali mu kwonoona. Nabbi kyasiba kye bagattulula, nabbi kye yagamba tukole bo kye batakola, ate bakigamba n'abantu baleme kikola. Omuntu yenna yawula amanye bumanyi. Ekisooka yagamba nti faqtuluhu, mumulwanise oba mumugjeewo. Ye fatawa yennamula y'abamanyi b'abashiya baatugamba nti tuyina kuba kimu, tewali sunni tewali shiya, ffenna tuyina kuba kimu. Omuntu yenna agamba nti abo bakafiiri, omuntu yenna agamba nti Aisha, mama waffe Aisha simanya kiki mukafiri, simanya Sahaba Abubakari, yagamba mumanye bw'aba mushiya nga bwato bwali obusiramu bwa kiyudaaya n'abungereza n'abamerika, bw'aba musunni bwato bwali obusiramu bw'abayudaaya n'abangereza n'abamerika, bw'aba muwahabi ye ate muwahabi nedda ye already weeyo. Yagamba nti walau kana tahta imamati hadhihi, kiri ekya Imaamu kati tetusobola kubeera mugundi eyo. Nekitwale nti olwaleero twogeze bye twambala. Abasiraamu tukimanyi bulungi, kati ffe twateekako enkuufiira n'amajubba. Ne bw'oliba ng'oyambala amajubba ga bbeeyi gafaanana agatya, nga gw'ogamba nti ffe tuli kino, simanya bano si baffe, simanya bano bakafiiri, obwo obusiraamu bwo si bwa Nabbi Muhammad, si bwa basahaba ba Nabbi, si bwa ba imaamu bazzukulu ba Nabbi Muhammad. Obwo obusiraamu bw'abangereza n'abayudaaya n'abamerika ne ba alayisi baabwe bonna abali mu kulwanisa eddiini eno. Temugenda kugiwangula, wabula mujja kukosa abasiraamu naye temujja kukosa busiraamu abadan. Bangi abagigezezzaako myaka 1200 bonna bali magombe. Mwenna mujja genda, mujja girekawo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.